wasallama bane mukasera kano kenyini tujja kusooka okwebaza ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyo Allahu azza wa jalla gwe tukakasa nti atukoledde ebintu bingi nnyo bye tutasobola kuttutula ne tubeera nga tumalayo, naye ng'ekimu mu byo bye tukakasa ne tuwaako obujulizi nti Allah atukumidde ekyengera ky'obulamu. Bannange kino ekigambo ntera nnyo kyogera era siirekeraawo okukyogera. Ffe ng'Abayisiraamu, omusajja omusiraamu ampuliriza, omukyalo omusiraamu ampuliriza, w'ofunangamu ka free time nga wali agadde okgendako out, gendako malwaliro amanene agakuliraanye agali mu ggwanga, gendako e Mulago, gendako e Kiruddu, obuuze waadi y'abo abalina kansa baliwa, yingirayo olabe n'abaana bo ne bbaawo ne mukyalawo n'abaana bo, olabe abantu wallahi ojja kumanya ekyengera ky'olina. Buuza abo balina waadi y'abo balina sikoseero we babeera, otuukemu okakase nti waliwo abantu batuukira ddala ku levo wallahi ng'amanyi nti wempeza emyaka bwegiti baada Allah nyiza okuva mu bulamu buno obwensi. Obalabeko n'amaaso go abantu abo, ojja kumanya ekyengera ky'olina. Nze ntera nnyo okunyumya ku musajja Allah yamugezesa, naye nga wallahi yali mu ddwaliro, yamugezesa na kigezo ky'amalusu, nga okwogera naye waliwo akakopo ke bataddewo awo, omala kuwandulamu malusu n'agateeka mu kamwa asobole okwogera naawe. Ne gwe Allah kumidde ekyengera ky'amalusu otambula owandula, tomanyi makulu ge kirina. Buuza ku waddi y'abo balina accident we bali, ojja kakasa nti wallahi waliwo abantu be bawanika amagulu n'amala omwaka mulamba naye nga tamanyi njuba evaayo etya, tamanyi njuba egwayo etya. Tuukako ku mulyango oguyingira mu ggwanika oba mu mokyale n'abaana bo, buli dakiika eziwera 5 wabeerawo gwe bayingiza, buli dakiika eziwera 10 wabeerawo gwe bayingiza. Abantu batuuka n'okuddibira omwo wallahi ne babaziika mu kirindi. Ne gwe Allah kuumye jamaa, tomanyi kyengera kya bulamu ky'olina. Banne ekyengera ky'obulamu kikulu, tewevumanga ensi eno ng'okyalina obulamu. Allah alina ensonga lwaki akyakuwadde obulamu. Oluvannyuma tusabidde kuweekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, banne yennyini yagezaako ne kaweefube yali ow'amaanyi eddiini y'Obusiraamu okubanga ettuukako. Yatukakasa n'atugamba man salla alayya salata wahidata sallallahu alaihi biashara, wabanga bamwogeddeko n'omusabira naawe ofunamu Allah akusaasira ensaasira 10. Wamu ne baswahaba baamuyambako. Ebigambo byange tebijja kuba bingi nnyo, ne ngenda bitambuliza ku kino wammanga. Nze ntera nnyo okusomesa ku bufumbo. Obufumbo twabuta. Obufumbo ky'ekintu ekirina okuteeka okutebenkeza mu mitima gyaffe, ne wallahi twabivaako. Kati obufumbo bwatuuka ku levo bulinga muliro, teri muntu alina mirembe mu bufumbo. Abaana tebalina mirembe eri taata waabwe, tebalina mirembe kuva eri maama waabwe, omukyala talina mirembe kuva eri bbaawe, omwami talina mirembe kuva eri mukyala we. Kati obufumbo olayini gye butuuseeko kamithiri naali bulinga bwolaba omuliro. Omuliro ogukuma ekiro, buli muntu yeegomba ekitangaala ekiva mu muliro ogwo, era buli muntu agamba njagala ntuukeko okumpi n'ekitangaala ekyo. Ne gwe nnyini gukuma guba gukookya guli okumpi. Obufumbo ebufaanana, obeera mu nsi muno ng'olina omwami nga bali wabbali bagamba masha Allah, weesimye olina omusajja omulungi. Ne gwe nnyini musajja asula naye mu kasolya akamu, gwe nnyini musajja gwe mukozesa ekyangu ekimu n'akasenya akamu nga yakutuuka wano nga wallahi akookya. Ngense kuwako obujulizi n'obukakafu nti weesimye olina omukyala omulungi. Ne gwe nnyini mukyala gw'osula naye mu ssuuka emu wallahi ng'akookya. Ngense kuwako obujulizi n'obukakafu masha Allah mwesimye mulina abaana abalungi, ne mmwe nnyini baana nga temumanyi kye muliko. Kati obufumbo ebutuuse, layini eno njagala ngikutegeeza ogitegeere bulungi. Ekisooka ekigambo obufumbo kye ngenda okusomesaako, nkola fitiriya ya butonde. Obutonde olina layini gy'otuukako, emyaka gy'otuukako ng'omuvubuka mpuliriza, omukyala mpuliriza, wallahi ng'oteeka okuwangala ne munno ng'egyo emyaka fitiriya nga giyina kye gibanja, nga n'oba tokigenzeemu ojja kubaako emabega by'okola ebikyamu. Mumpulira bulungi baddu ba Allah, abavubuka bali ku masturbation. Inna dhunuba wal maasi la atharun kabir, birina obulabe bunene nnyo. Egyo emyaka oba ogituuseeko genda owase,
omuwala obanga otuse ku myaka ejo genda ofumbirwe. Masturbation birina obulabe bunene nnyo. Abawala kati balina ebimundu babikyajinga bipisto, wallahi nakikozesanga omusajja la atharun kabir. Omusajja ojja kutandika masturbation, ekisooka tufsidul qalb, kyono n'omutima. Wallahi ojja kutuuka ekiseera oyagala obivaako naye nga tokyasobola bivaako, nga ne wasa omukyala ng'atiba bw'ati Coca-Cola shape figure 8 gy'oyagala, ng'omuleka ku buliri awo n'ogenda n'omasturbate nga tokyasobola kulekeraawo. Wabitandika mu buvubuka ne weeyonoona ku myaka gye walina okuwasizako. Kyekimu n'abakyala ojja kutandika okozesa ebimundumundu ebyo, otuuke ekiseera oli mukyala mulungi ofune omusajja naye nga wallahi waba agenze ku mulimu bwati otandika okujja ebintu ebifaanana bwe bityo n'otandika obikozesa. Woba otuuse fumbirwa, woba otuuse wasa, ye solution eriwo. Omusajja awasa mukyala, omukyala afumbirwa musajja. Tetugenda mbiri bya LGBT. Mumpulira bulungi baddu ba Allah. Tufsidul aql, kyono n'obwongo bw'omuntu. Ojja kutuuka ekiseera nga gwe omuvubuka nga wallahi n'oba olabye TV booti ne bayisaako abakyala nga tebambadde bulungi, ng'oyo omukyala alyoka oyagala weegatte naye, weesanyuse naye. Ngera you imagine weesanyusiza n'oyo. Osoma busomi mawulire gana gabeeramu abakyala abeeyambudde, n'okiteekaawo ne webaka n'omukyala oyo yennyini. Obwongo wawumba. Fakiru kuweyisa loboozi entuufu. Kyekimu n'omukyala kati olaba bulabi musajja nga atambula mu kkubo bw'ati nakkuba tamanna n'omwegomba wodde waka n'oga ngenda kwebaka naye ddala otoba mawumbi. Oba olina ekikyamu ku mutwe, oba otuuse emyaka olina kuwasa, olina kufumbirwa. Ekyo ntegerekese bulungi baddu ba Allah. Ekyokubiri kijja kutta manhuudu yo nga gwe omusajja. Inna dhunuba wal ma'asi la atharun kabir. Wallahi ojja kuwasa omukyala gw'oyagala nga yenna atiba bw'ati mulungi omunyiwako amata n'oganywa, naye nga wallahi tokyasobola kutambula ne mu lugendo n'omutuusa gy'alaga nga tomusobola, nga weeyonoona mu buvubuka n'okola masturbation. Ngera omulekaawo ne figa ze n'obulungi bwo n'odda wano n'okola masturbation, tokyamusobola. Kyekimu n'omukyala ojja kuba mulungi ebifaanana bitya. Ogamba omusajja gwe nafumbirwa, abantu bonna bagambe naye omusajja ono anoonya ki mu nsi? Anoonya ki ku kikazi ekyo ekitafaanana bulungi? Mu basajja mu bakyala bonna b'osazeewo okungattako ngaseeko oyo, walingaseeko omukyala nsinga obulungi. Bajjamaa omukyala oyo ayinza okuba akusinga, alina bye yakuuma mu buvubuka by'otaakuuma, alina bye yakuuma by'otaakuuma. Omusajja ono yakulaba kwaliko ekibulamu, abalala nga tebasobola kiteeringa naye nga ye omusajja akimanyi. Agamba onalimu enjawulo kooli. Gwe weeyonoona mu buvubuka n'otandika okozesa ebintu simanya ebimundumundu, masturbation. Kati bino ebigambo mbibagamba abavubuka abampuliriza. Ebufumbo bwe tugenda okusomako nkola fitiriya ya butonde, emyaka olwo gy'otuuka ng'oteeka okuwasa, ng'oteeka okufumbirwa, tokoolinga n'ogenda eri ate mu masturbation. Ekyo nkimaze. Ebufumbo bwe ngenda okusomesaako nkola thakafiya ya culture wane Buganda oba cultures eziri e Uganda. Omusajja yajja n'eddiini bamuyitanga Ahmed bin Ibrahim. Ahmed bin Ibrahim ye yayingira kuno nga azze kusuubula, yali musajja Muwarabu, Allah namuyisizaako eddiini y'Obuyisiraamu, naye yasanga abaana bafumbirwa, yasanga abaana bawasa. Mumpira wunji baddu ba Allah nga abaana bafumbirwa, nga abaana bawasa, ng'omwana alina emyaka gy'atuukako n'afumbirwa, ng'omwana alina emyaka gy'atuukako n'awasa. Ekyo kyaliwo wano mu thakaafa nga nte ennono n'obuwangwa ng'omusajja awasa mukyala, ng'omukyala afumbirwa musajja. Si bya masturbation, si bya LGBT bisiyagase byaliwo. Obufumbo bwe ngenda okusomesaako ngenda kutambulira ku jiheno dini ya nkola ya ddiini. Mumpira mungi baddu ba Allah, nkola yaki ya ddiini. Obufumbo ibada, obufumbo tulimu ibada. Igwe omukyala wobeere wamwe nga tonnafumbirwa, okubeera awo ng'ozungazunga ku kyalo, bw'olaba TV eno bw'ogenda eri eyo TV togifunamu makulu, ne TV gy'otaddeko n'olabira ew'omusajja wo nga wa halaali, wallahi n'otuulako naye awo ng'akutebenkeza, ekyo gifunamu empeera. Igwe bikomando by'oli omuvubuka neno weteeka okugamba sente ze weteekamu ezo ezitalina makulu, ne wozeteekamu ne mukyalawo n'abaana bo, ofunamu empeera. N'ogamba ekyennyanja n'okakkana ku mpuuta namba n'ogikuba n'ogimalawo, ne woogigula ne mugirya wamu ne famire. Ekyo kirimu empeera, ibada diiniya, obufumbo nkola ya ddiini. Obufumbo sigenda busomesaako bonna, ngenda kukwata kasonga katono nkagaziyemu katono mbere nga nkita. Mumpulira bulungi baddu ba Allah.
kati bino njagala tubikakase nga tesibalimba ge mazima obufumbo omusingi gwe buyimiriddeko bagamba almahabba bainahuma wa rahma wa sakina mumpira bulungi obufumbo buyimiridde ku musingi gw'okwagalana kuva ku ntobo ya mitima gyammwe mumpira baddu ba Allah mulaba kalinero gye tulimu olwaleero omuntu bakiyita foundation omusingi mumpira bulungi we bali bazimba ekizimbe kino bategeka omusingi nga gwa myaliro egiri ku kizimbe kino totuuka ku mwaliro guno n'ogamba kati wenolwo sente nyingi kanyongereko omwaliro omulala gujja kugwa kuba omusingi tewategeka gwa myaliro mingi wategeka gwa gino kati omusingi omutuufu ogw'obufumbo kwagalana kukakasa nti ku ntobo y'omutima gwo gw'oyingira naye obufumbo omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo gw'oyingira naye obufumbo omusajja omwagala gw'omukyala mpuliriza tuve mu mbeera ey'okwekanika mmwe n'ogamba nze mwagala kasane mukazi mwagala nze mwagala kasane musajja si musajja ne weekanika mu maaso waliwo ebintu by'otasobola kutaggulula bye muyingira bigenda kuvaamu abaana mujja kuzaala b'amawumbi ozala omwana ng'asinga okubala abala kuva ku 0 paka ku 5 naddayo ku 0 weekanika n'omuzaala mu kisajja tova ku ssomero oba kookingiza abaana buli mwana wange kookingi wegendereza omusajja goyingira naye obufumbo nti omwagala wegendereza omukyala goyingira naye obufumbo nti omwagala kubanga mu maaso olina byogenda okutagula nga tebisoboka kati kino kankibagambe waliwo enjawulo wakati wa tamanna ne hubbul asl tamanna kitegeeza okwegomba abasiraamu tetubyawula okwegomba kuli wajibu buli muntu yegomba kasita otandika okusuka emyaka 15 omuvubuka omuwala emyaka 9 weegomba nekyawukana ne hubbul asl okwagala kuli okwensi osobola okwegomba n'otambula mu taxi n'olaba omukyala n'oga masha Allah osokulina gye n'oga masha Allah osokulina omusajja n'oga masha Allah American Height nesitegeeza tekitegeeza nti buli muntu gwe weegombye agenda kwebakako tekitegeeza nti buli muntu gwe weegombye ogenda mwebakako agenda kuba mama w'abaana bo mu bye weegombye bonna londamu gw'oyagala kuva ku ntobo ya mutima gwo mumpulira bulungi baddu ba Allah avuuka mumpuliriza bulungi mulekerawo okwekanika mwagala abakyala ojja kutomera obufumbo buyimiriddewo ku kwagala kuva ku ntobo ya mutima gwaffe kati ekisooka kankibagambe mukitegeere bulungi Allahu subhanahu wa ta'ala khulqa almalaikatu min nur yatonda bamalayika nga bajja mu kitangaala fajja'ala lahu akil bila shahwa bamalayika Allah n'abawa okwagala okungi n'abamu okutegeera ekyo mukitegedde baddu ba Allah yabawo okutegeera maleshi nkoze mu ensobi Allah subhanahu wa ta'ala khulqa almalaikatu min nur Allah tonda malika nga bajja mu kitangaala faja'ala lahu akil bila shahwa nabawo okutegeera nga kungi n'abamu kwagala kw'emitima gyabwe bamalayika bategeera butegeezi tebaagala bamalayika bategeera butegeezi tebaagala Allah asobola okumutonda namuteeka ku sujudu nabeera ku sujudu ate yawmul qiyama manye makulu gabeera ku sujudu tusa kusanga nti malayika gundi yawasiza malayika gundi tibalina kwagala balina kutegeera bwe yatuuka ku bisolo fajjala lahu shahwa bila akil nabiwo okwagala okuyitidde nabimu okwagala nabiwo okwagala okuyitidde nabimu amagezi fajjala lahu shahwa bila akil ebisolo Allah yabiwa kwagala nabimu amagezi ebisolo binyonyi biwuka ekisolo kasita kyegomba mama wakyo nga kigoba China kwagate China kutegeera mumpira bulungi ekisolo kasita kyegomba muganda wakyo nga kigoba China kwagate China kutegeera embata kasita yegomba mbata jinne waayo ne bamuganda we awo nyini mukubo we malire ebyetaago byayo nga abantu bagiraba birina kwagala tebirina kutegeera ne Allah bwe yatuuka ku muntu ntegeeza gwantu nuulidde fajja'ul insan min tin rasbin Allah tonda omuntu nga mujja muttaka fajjala lahu akil wa shahwa fayatuwa bintu ebi bibiri yatuwa okwagala natuwa n'okutegeera Imam Ibn Qayyim al-Jawzi yatugamba ebigambo bino wammanga yatugamba bannange mukulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma byombi birina olina okutegeera olina n'okwagala ne kulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma abasajja ekikufuula omusajja omutuufu kubanga osobola okumira pini omukyala asobola okukuba omukyala osobola omwegomba si buli gwegomye nti ogenda mwagala si buli gwegomye nti ogenda mukwana mira pini ogambe omwegombye mulese kaneyiba kegomba okaleke mu taxi kasanga okaleke mira pini ekikufuula omusajja
Nego okuloboza nti buli kikusala mu maaso ogenda kukiganza, ogenda kikwana, ogenda kutuuka mu nsi muno oluzinga ekitiibwa kyo nga buli muntu wakulira gamba laba. Mukuume ensaaza mwe mukulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma. Kikimu n'abasajjaala. Si buli bwegombye nti ono mwegombyeko kino na kino nti agenda kubataata abaana bange nti agenda kunnebakako. Bannange ojja kutuuka oluzinga ekitiibwa kyo. Al-Islaamu kallama al-mar'ata qabla an turad. Obusiraamu bwagulumiza ekitonde ekitiibwa mukyala. Ekitiibwa ky'omukyala nga ffenna tetunnazaalibwa. Ne muntu mweyambudde ebitiibwa byammwe. Ensi eno buli muntu n'akwebakako nga manyi bw'ofaanana. Ne bakwebakako wallahi n'abakuzaani bawira nga bakwetamiddwa. Kati si buli kyewegombye tikigenda kwebakako. Osobola omukyala omusajja n'ogamba masha Allah. Nenga wallahi si gwe oyagala kuva ku ntobo ya mutima. Kati mwawule wakati wa hubbul asri ne tamanna. Mumpulira bulungi? Hubbul asri ne tamanna, okwagala okwensibo ng'omuntu omwagala owulira omufa ng'omufiiringa nga vaibu zo zirina. Mumpulira bulungi? Nga noba mmwe mulina ebintu bye mutamanyi. Ne kansoke mbategeeza ensonga entubire nga tugitegeera. Kati otumala okakasa otya nti ono omusajja gwenjagala ebyaddala, nti ono omukyala gwenjagala ebyaddala, okitegeera otya? Okitegeera kulayini efaanana bw'eti nti buli woogezaako okulowooza ku firudi y'obufumbo, oba n'abakyala bangi be weegomba, oba n'abasajja bangi be weegomba, nogaabuulikeerako enkya ku makya, nange ne tuulako mu mmotoka eyaffe ne taata w'abaana bange ng'avuga ntudde wano mu mmoto gwe maaso, olaba waliwo omusajja avuga we mmotoka, you imagine ng'omulaba waliwo ekifaananyi ky'omusajja avuga nga gw'otudde wano mu mmoto, naye ng'ekifaananyi ekyo okijja mu bantu bali bonna be weegomba, naye ng'ekifaananyi ekyo tokikase bukasi, kyennyini kinywedde ku bongo bo. Nogabulikirako enkya ku makya n'enkomawo ewaka, mukyala wange nangwako mu kafuba nanzijjako akaveera. Waliwo omukyala gw'olabanga akwaniriza akuggyako akaveera ng'ekifaananyi kye kiva mu bifaananyi by'abakyala bali be weegomba naye nga tokase kikase. Nogabulikirako enkya ne tuzannyako awo n'omwagalwa wange mu ddiiro oba mu kompawundi yaffe n'abaana baffe. Waliwo ekifaananyi ky'olaba eky'omwagalwa nga muzannya n'abaana bammwe naye ng'ekifaananyi ekyo kijjamu bali bonna be weegomba. Tuli wamu? Ekifaananyi ekyo nga tokakakikake. Kati omuntu oyo obanga gyali asobola okubanga mweyagalako ne mweta, oba musajja ddayo olumbe, ddayo enamba ginoonye tekisinga buto kubanga oyo omukyala wo wekanikakanika n'ogwa mu mbisa abakazi batali babo, ddayo weetonde. Omukyala wabanga wali wayagalanyeko naye ne mutaŋŋana, ddayo otereze ensonga. Muntegedde bye mbagamba? Wabanga omuntu oyo ekifaananyi ekijja asobola okubanga olengera mulengere naye nga khitbatunika temweyogerezangako naye nga wallahi wulira yakutebenkeza. Oba musajja lumbisa. Mumpulira bulungi? Khitbatunika mu mbeera yaffe ey'obusiraamu. Abasajja ntera nnyo bakuba abavubuka b'ennaku zino batuswaza nnyo mu kwogereza, nawe saagala kugendawo olwaleero. Mumpulira bulungi? Oba mukyala nawe werwaneko, abakyala mugenda ne musalako nnyo ne mwefuna ne mweteekamu kiri ekibonsere, balina okujja ne batwogereza. Omusajja ow'ebirooto byo bajja mukubbako yaziine, otandika okuleeta takibira zaidi nga tennatuuka. Buli olaba omusajja nga yooyo agenda okubataata abaana bo ng'okakasizza, teekawo naawe embeera. Tewali okakukulizo nti mwe temusobola kutuukirira. Mu busiraamu tekaliimu. Genda yiiya mu mbeera ey'amagezi. Omusajja ono wabanga alina byakola, mwebuuzise ku ebyo byakola, olabe nti omukonekitinga ajje. Baka ebintu by'omwebuuzako mugembadde n'ebintu byenjagala ompabulemuuko, olabe amagezi ge gayimiridde gatya. Mukuba buloko mwe munaava ensonga ne mutuula eno mbu mulinda bajje baboogereze. Bajja kuwasaako omusajja, bajja kutwalako omusajja w'ebirooto byo. Mumpulira bungi baddu ba Allah? Kati tuli ku kwagala, awo ku kwagala wenjagala okusooka okuteeka ki? Essira. Kati muwulire ebigambo bino. Bino ebigambo tukole ki? Tubiwulire. Eno aya eri mu surati Rum. Ne Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba baada a'udhu billahi minash shaitani rajim. Yatugamba wa min ayatihi, mazima mu bubonero bwe, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, nti mu bubonero bwe yakolanga bwewuunyisa yakwata abasajja mmwe abali wano olwaleero. Mumpulira bulungi? Yakwata abasajja ffenna abali mu nsi muno, wamala otukwata
khalaqa lakum min anfusikum azwaja natujjamu abakyala mu mbirizi zaffe mumpulira bulungi fabasajja Allah yatujjamu abakyala abo Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-insani min tin rasbin Allah yatonda Adam nabi Adam alayhi salatu wasalam nga mujja muttaka nakola Hawa nga mujja mu lubizi lwa Adam mumpulira bulungi yali direct indication tibuli kitonde ekikyala ku nsi kuno waliwo olubirizi lwovaamu omusajja agenda okutebenkeza mumpulira bulungi baddu ba Allah are we together nga ye musajja agenda okukola ki okutebenkeza ebyaddala kuleva esembayo n'obuzibu tulina kamba buyire ebigambo bino wammanga mu abakyala mulina omukisa ogwo oba ogenze mu bufumbo wotomera oba otomedde mumpulira bulungi wotomera oba okoze eki otomedde todda mabega making sure nti omuntu gw'ogenzemu gwe bakujja mu lubirizi agenda okutebenkeza agenda okuvaamu abaana abatuufu ante nno wofuna omuntu nga ddala ava mu lubirizi nga mwagala n'ebyaddala wallahi Allah ava kuggulu erisembayo najja kuggulu erisooka koota esemba y'ekiro n'ebimu ku byavaawo akoze kwe kubaraka n'okufaddala endobooza z'abafumba babiri nga meant to be together osobola okuba nga sente z'ofuna nga gwe omusajja nga Allah zikuwalwa mukyala gw'osula naye waka nga yalimu emikisa egyo olw'okuba omwagala ebyaddala naye akwagala yakusabira akufiringa vaibu zazirina kati nofuna ku sente gwe noloboozi oli w'amaanyi nnyo n'otandika okunoonya abakazi abalala ojja gwa ku mukazi ng'alina ebipali ojja kukitegeera mumpulira bungi baddu ba Allah kati Allah amala okutujjamu abakyala abo mu mbirizi zaffe n'ensonga kye yabajjisaamu litaskunu ilaiha kubeera nga batutebenkeza banne mumpulirize bulungi abakyalo balina kututebenkeza ffe abasajja mumpulira bulungi omuntu gw'oyagadde n'owasa ng'omujje ku ntobo ya mutima gwo aba akutebenkeza wallahi nawa mukyala nga tomukutteeko ng'olengera mulengere wali n'omusange wakanga awaata owulira ng'otebenkera owulira nga akutebenkeza n'ogamba masha Allah oye maama w'abaana bange nenga tomukutteeko n'omusanga busanzi ng'alaba obuzannyo buno balaba owulira nga akutebenkeza nenga tomukutteeko omusanga ku ssimu ye ng'agiseereza bw'ati nenga buli wolaba owulira ng'otebenkera n'ogamba masha Allah kyekino ekibbeeyi kyange y'ono bebi wange y'ono taata maama w'abaana bange ng'akutebenkeza kubanga omwagala ebyadda kyekimu n'abakyala buli w'ofumbirwa omusajja ng'omwagala ku ntobo ya mutima gwo omusajja omugambako obugambiro mperekeraako mu katale mperekeraako mu tawuni n'otambulako n'omusajja wo ng'omukutte ku mukono wallahi ng'owulira ensoogirina ng'omwagala ng'ogamba masha Allah ono ye taata w'abaana bange ng'owulira ensoogirina wallahi ono ye taata w'abaana bange ng'otebenkera ng'ogamba masha Allah negino emize bakubuuza taata w'abaana bo ogamba mugenze kuziika mugenze ku mukolo mbaga bano bakubuuza taata abaana bo ali wali ewatudde abangi tosobola kumulaga bantu akuswaza bakubuuza maama w'abaana bo akeera enkya ku makya nagamba nti bane tubadde tulina gye tulaga ne tujja genda ffenna okulambula abaana ku ssomero nti yes omukazi naggambira ddala taata abaana sookayo kulembera tujja kusangayo atya okutambula naawe omuswaza litaskunu ilaiha okutebenkera omuntu gw'oyagadde okuva ku ntobo y'omutima gwoyiyo yakutebenkeza kano nokukambire nga nkalisawo mukategeere we mutuuka mu nsonga z'obufumbo mumpulira bulungi wotuuka mu nsonga z'obufumbo wakati ng'ogenze okwesanyusaamu ne mukyalawo ogenze okwesanyusaamu ne bbaawo wallahi bino ebigambo kambi kugamba mpuliriza wobanga weekanika n'ofuna ekisajja n'ogakasa naye musajja tazaala talina kirevu ojja kutuuka ekiseera nga muli mu nsonga ez'okwesanyusaamu naye ng'omusajja wo omusiiga ekifaananyi ky'omusajja oli gwe wayagala ebyadda ne bamukutwalako you imagine nti oyo omusajja yali waggulu awo n'omusiiga ekifaananyi ekyo n'ozibiriza okutuukako gy'olaga ng'omusajja wo omala kumusiiga kifaananyi kya musajja oli gwe wayagala ebyaddala okubaako gy'olaga okutuuka gy'olaga naye nga byokola bigenda kuvaamu abaana
kyekimu n'abasajja wekanika n'ogwa mu mbiza ekikyala munja kyagala kasana mukazi si mukazi nenga wallahi nemba muli mu nsonga za kwesanyusa wallahi omala kumwambaza kifaananyi kya mukyala oli gwoyagala ebyaddala you imagine nti omukyala yali wansaawo ne wekanika nenga bye mukola bigenda kuvaamu abaana mumpera bungi baddu ba Allah kati kye kikutuusa ku ekyo omuntu gwoyagala guntobo ya mutima gwo teekawo embeera ensasagge teekawo embeera okulaba ng'omufuna ekyo kitegerekese bulungi kati aya tugenda nayo mu maaso wano njagala mutunulirewo nnyo abakyala n'abasajja bampuliriza wajaala bainakum mawadda wa rahma subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala yagamba an khalaqa lakum yagamba natonda wali mu kutonda omusajja yatonda yakoze kigambo khalaqa khulqa yatonda mumpira bulungi newe yatuuka ku kwagala mawadda wa rahma nagamba waja'ala bainakum mawadda wa rahma waja'ala bainakum mumanyi kitegeeza waja'ala bainakum yagamba ne tuteeka okwagala wakati wammwe mu bifuba byammwe okwagala n'okusaasirigana Allah yalina obusobozi obugamba ne tutonda okwagala wakati wammwe mumpulira ne yagamba waja'ala bainakum ne tuteeka waja'ala bainakum kitegeeza okuteeka ekintu wada kitegeeza okuteeka ekintu nga nakwata essimu eno nenjiteeka wano kitegeeza ekintu kyotadde wantu osobola okukijjawo mumpulira bulungi okwagala Allah yakuteekawo buteesi kitegeeza busobola okkeera enkya ku makya wallahi Allah n'ateeka okwagala mu mutima gwo eri omusajja ne bukeera enkya ku makya Allah okwagala okwo n'akujja mu mutima gwo abasajja mumpuliriza bino mumanyi mugenda nemwesomasoma simanyi omukyala nze yasooka omulaba yasooka kulaba nze mu bulamu tasobola kunkyawa jama okwagala omusajja Allah akuteeka buteesi mu mutima gwa mukyala oyo asobola okuteekamu n'akujjamu ne bukeera enkya ku makya nga akuwanda lulusu ne bukeera enkya ku makya nga wuyisa omukyala tayagala kuyitawo ng'okwagala kuvuddemu naawe kyekimu busobola okukeera enkya ku makya ng'olina omukyala gw'ofiirako mu bakyala mumpuliriza bannange ng'omusajja akwalugo yonna mumala namuloga ne mukwatamu yasigalamu kafuna wusu nga yali awo alaza bulaza ne wallahi omusajja asobola okukeera enkya ku makya okwagala okwo Allah n'akujjamu mu ntobo y'omutima gwe kitegeeza okwagala ekikukuuma mu mitima gyaffe mumpulira bulungi ekikuuma okwagala mu mitima gyaffe biba bikolwa kino tera nnyo kyogerako mukiwulire kirimu olusayansi lungi nenjala tukitegeere kasita twasomako mumanyi kyetuyita the sun omusana mugumanyi sane omusani ate moon yenjuba si bwe kiri asani yenjuba si bwe kiri sani yenjuba then moon gwe mwezi kati sani ono aba musajja moon aba mukyala ne mu mateeka amatuufu during that time mu budde buno obw'emisana sani oba enjuba producinga light rays tulaba light yene eri ku nsi producinga okuproducinga kitegeeza okuzaala producinga nezaala light rays omwezi gye guli obudde buno obw'emisana kati omwezi guno ne gu absorbinga these light rays ne gumira light rays zino okuva mu kasada kati we buziba during night time omwezi guno ne guli reflectinga back light rays ku nsi omwezi guli reflectinga buli reflectings light rays te gu producinga guli reflectinga light rays kwegamba gwe absorbing those light rays during the time omusana enjuba ye producing light rays omwezi gu absorbinga ne gu reflectinga kati teriyo omukyala ku nsi kuno enjuba ye mukyala omwezi ye mukyala enjuba ye musajja teriyo omukyala ku nsi aproducinga love ey'omusajja taliyo omukyala reflectinga love alina okubaako ebintu bya absorbinga mu basajja mumpuliriza omukyala alina kusooka ku absorbinga care okuva gy'oli na reflectinga love alina kusooka ku absorbinga time eyiyo na reflectinga love alina kusooka ku absorbinga sente na reflectinga love alina kusooka ku absorbinga budde care time money love respect na reflectinga back love wallahi ebyo ebintu watabi absorbinga talina mukwano gwagenda kukuwa era ebyo ebintu kasita biva mu kisajjasajja wadde gwe tokitegeera
wadde kisajja kikulu kiri awo kirina ogubuto gwe tokitegeera ne kireeta keya ne kireeta time ne kireeta respect n'abi absorbinga abakyala yekanika na reflecting back love to him. Tegerekese bulungi baddu ba Allah kati kitegeeza love kyekyo awo tuba nga tutegeddewo bulungi bino ebigambo obudde obwampeerebbwa ndaba butandise okukola ki okugenderera. Allah subhanahu wa ta'ala yakola obufumbo buno nga buyimiridde kukola ki kukwagalana. Okwagala ndowooza nkunyonyere bulungi tukutegedde bulungi mawadda. Kati okwagala okwo obanga oyagala ebyaddala omusajja obanga oyagala bulungi omukyala kwe kugenda rahma. Rahma egenda kukwagala, rahma okusaasira kwesigamidde kukwagala. Tosobola kusaasira muntu gweekanika kwagala. Muntegedde bulungi? Tosobola kusaasira muntu gweekanika kwagala. Abasajja gye bali nga kituula awo omukazi n'akeera n'ayoza engoye n'akifumbira emmere ekyenkya ne kirya ne kituulawo ku buliri mu ntebe n'ateekayo engoye ku muguwa omukyala n'akaŋŋendeko wano mu katale embeeko byengula enkuba nejja. Wallahi n'okisanga nga kitudde awo tekisobola kujjayo ngoye ezo. Tekirina kusaasira eri mukyala waakyo. Gweekanika n'ogwa mu biza ekisajja. N'alekako emmere n'akandekeko emmere eno nzirukeko wali ku kkubo emmere n'esiira nga tekisobola kigijjako. Tekisaasira abakazi awe mulaba kubanga tumwagala. Bino bya ddala bituufu. Omuntu okere nkya ku makya n'agamba wallahi mpulira sisobola kulyanga munnange mulwadde, sisobola kulyanga munnange tannadda. Gyekiri abantu gye balinga baagalana nga tasobola ngawulira emirembe gimubuze. N'omukazi oyeekanika n'akwagala nakubira akasimu naga munnange nawulidde oli mulwadde olimu ekisujjasujja n'empulira sisobola kulya kintu kyonna nenga wallahi alina esseppiki y'akatogo wano ali kulya ninga kwakasanga bwatanda kumba ku kintu kyonna yeekanika. Mubwera bungi baddu ba Allah ebyo gye biri ebyaddala nga tewali kulimba. Omuntu asaasira omuntu gwayagala wallahi omusaasira. Omukazi afuna olubuto nobeerawo omusajja nga talina kintu kyasobola kumuyambako n'abonaabona yayoza engoye yakola kino nga tosobola mumusaasira. Omukyala n'akupiika buli kintu kyonna ng'alinga guwagula obuguzi alinga wafuuka punching bag talina kakusaasira n'okola emirimu egifaana gitya. Kati omuntu gw'otasobola kusaasira weekanika n'okola ki n'omwagala. Okusaasira kuyimiridde ku kwagalana. Era abasajja gye bali abaagala bakyala baabwe n'agamba munnange onzaalidde bebi nti ye ngenda kuzimbira ennyumba, onzaalidde bebi nkutwala Makka. Gye biri onzaalidde bebi nkwagala n'akuziwamu emmotoka. Nosanga omukazi n'akolera ekintu omusajja namuwa emmotoka namuga omusajja gwe nkwagala. N'ogamba abo bali awo ng'oli awo woweekanika omwagala talina kyansobola kukolera. Bisoboka omuntu nakolera ekintu nga kinene kubanga akwagala ebyaki ebyaddala. Kati muzannyira mu kwagala nga muyingira obufumbo. Tegerekese bungi baddu ba Allah. Abakyala mwe abampuliriza n'abasajja bampuliriza mumanyi engoye botiki, mumanyi botiki bannange. Botiki batundako engoye ez'enjawulo. Katuli mu Ramadhani waliwo hijabu biki ebyo bwe bityo. Naye botike olusi batundako engoye bumini obugoye obutono obumanyi netwako free coat ez'abasajja ne batundako damage. Ono botike talina buzibu buli kubana abazzokola ki okugula. Mumpulira bulungi kubanga zino engoye zirina amakulu mu Busiraamu singa obozikozesezza eri mu kisenge obewaka. Mumpulira bulungi baddu ba Allah zirina amakulu li azigula n'agula obuntu bwo bwakabi n'abuteeka yeewaka. Terese bulungi nga bwa musajja we nga bwa mukyala we. Omukyala abeerawo nga yeetaaga okulabako ng'oli mu free quarter nenga tekulabanga kuba mukanzu buli eva saawa oli mu makooti oyambala ekikooti n'obeera ddala nga sika ya kuro bino ebintu ebikuuma omukyere tolina wadde sitayiro n'emu ey'okwambala. Mumpulira bulungi ng'ayagala kulabako ng'oli mu kasaati akalungi ka t-shirt ne ka free quarter. Kati wotuuka ewaka ng'oyambala damage eyo oba free quarter yo alabe ku ntumbu ezo. Mumpulira bulungi wenanga otambula buti wakaawo nenga omutebenkeza. Mumpulira bulungi abakyala omusajja ajja wallahi beera wowe na owulirenga akutebenkeza uberenga omwambalira buli obwalagirwa akutunya butunzi bwati omukyala nsonga ki omukyala omusajja omulinze akomawo. Mumpulira bulungi bakyala abampuliriza akomawo emmere ogimutekedde bulungi. Lwaki omusajja abaana beebase buli muntu yeebase lwaki omusajja omuteera emmere ku dining yambala buli obwero obwalagirwa emmere giteeke mu kisenge. Mumpulira bulungi
mu kisenge akomewo obuwa obukirizibwa obanga bwekuba lwa musajjawo bwekububere ng'owunya bulungi oyambadde buli obwalagirwa omusajja omutuuzaawo ku kasaala ng'omutereddaawo ekinyeebwa ekirimu engege ennyama y'omu bokisi alya emmere nga bwakutunulako bw'ati bw'alaba emmere eno bw'alaba n'emmere eri endala n'awulira ng'atebenkera asokomera emmere eno nga amaanyi weegali amanyi emmere neteeka kukola eno kanjiri alina omulimu mulala gwegenda okukola wallahi n'agirya ng'atebenkera nga bw'atunuulira wali ne olutuuka ewaka mwambala ebintu ebitegeerekeka otaddeko obupale bw'abaana ku mitwe wallahi obutadde ku mitwe oli awo totegeerekeka bano abasajja olina ekikanzu ky'oyambala ky'osoomu kiki ekikwambaza ekikanzu n'oyingira nakyo obuliri oyambala ekikanzu kiringa bendera kiri awo kinene kiringa musiri gwa lumonde kyoteekako n'oyingira obuliri n'omuswaki guno omuswaki guno ogw'abazikiri guno ogwakati n'akalaadi oyingira nebyo mu buliri bannange twasukka bututeeka okukoma twetigike twetereze omuntu gw'oyagala mwambalire kubanga eri mu kisenge byonna bikolebwayo Al-Islamu kallama al-mar'ata qabla an turad bigambo ngenda bikubira bwinti obusiramu bwagulumiza ekitonde kikyali ekyo fenna nga tetunnabaawo mumpulira bulungi omukyalo oba omuwasizanga omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo ekitiibwa kye kimuwe ekisooka mu butonde fitiriya obutonde bw'omusajja Allah yamukola nga waba agenda okwesanyusa ne mukyala we kimuwe eddakiika ezi 5 zikumala okubanga oli redde okuyingira mu firudi okuzannya omupiira eddakiika 5 zikumala omusajja n'omukyala eddakiika 5 tezimumala eddakiika ez'omukyala ekitone nnyo eddakiika 15 ekitone nnyo eddakiika 10 mmeka obuvunaanyizibwa bwa musajja okuteekateeka mukyala wo gw'oyagala ebya ddala n'omanya buli kitundu ekiri ku mubiri gwe kirina amakulu kikozese bateeka okukikozesa omuteeketeeke muwe ekitiibwa kye eyo si nsolo kyojja kugwira mugwire sooka omutebenkeze muteeketeeke muwe eddakiika 15 eddakiika 2 omuwe ekitiibwa kye womala omuteekateeka ojja kulaba ddala ng'ateekeddwa bulungi olina okufuna olukusa okuva gyali ekitiibwa akisigaza omuntu gw'oyagala wobanga owuyo oyagala kwesanyusa naye wadde omaze omuteekateeka musabe gwomusajja okulaga nti oli musajja mugemu nembadde nkusaba kubeera nga ntambulako naawe mu lugendo lwe tugendamu akuwa olukusa wamala okuwa olukusa mumpulira bulungi mu abakyala wamala okuwa olukusa babikola ku muntu gw'oyagala kati gwe kennyini omusajja leeta eddwa muli mu kutebenkera leeta ki eddwa ogisome wakati mu mukwano nga bwagiddamu mumpulira bulungi kasamala okusoma eddwa eyo we muba mutandise okugenda mu lugendo lwe mugendamu gwe omusajja mpuliriza making sure nti guno omuzannyo gwe mugenzemu olugendo lwe mugendamu wallahi amafuta gali mu yinginiyo kasita gaggwamu amafuta ago ne gayiika entala kadhi ensonga ziba ziwedde omuzannyo ogenda gusigalamu wekka kasita otandika okugenda mu lugendo naye okwesanyusa ebirowoozo byonna byejjeeko biteeke ku mukyala kubanga gw'osobola okusanyuka n'otuuka ne gyemulaga ku ntiko n'otuukayo yonna mu ddakiika 10 oba 5 netunuulira oli muno gw'oyagala ebyaddala making sure nti amafuta gano ogakontrolinga mu mmotoka buli owuliranga galinga agaagala okuggwamu linnya ku breki apply the brake amafuta gaddeyo ga stabilizing kubanga ojja kusigala mu kintu oswale muno tannatuuka kasomola okulinnya ku breki ddamu muvuge muno wemba mugenda mbala musembere Masaka mumpulira bulungi owuliranga amafuta agaagala okuggwa mulinnya ku breki ebirowoozo byonna bibeere ku ye mumpulira bulungi ddamu omulundi ogwokusatu ddamu osinziire buto mutwale mufugeko mwine mutuuse linnya ku breki ng'owulira amafuta galinga gagenda okuggwamu kati mubanga abatuuka bwe muti n'olabira ddala nga munnaatuuse nga munnakoze eki waliwo sayini munno zakulaga nti atuuse n'asimayiringa nako naga ntuuse bulungi kakasa nti atuuse kasita atuuka kati nawe lobooza ebyokutuuka mumpulira bulungi akuyambeko naye otuuke obyo bikola ku gw'oyagala kasita amala okutuuka nawe n'otuuka man la yashkuru nnasa la yashkuru llah omuntu atasobola kwebaza abantu batasobola kwebaza wakitiibwa Allah kati gwe omusajja nga webaza omukyala wo gw'oyagala ebyaddala ng'omukulisaayo mu lugendo munneekulikayo nga n'omukyala akwebaza nga kukulisaayo mumpulira bulungi ate no biba tebinnaggwa ku muntu gw'oyagala ebyaddala
mukapiira eba first half nga mubulekingamu mufuna ku binyogoga mumpulira bulungi munywa ku mata mumpulira bulungi nga mudda mugenda mu second half nebyo so bikola ko muntu gwekanika okwagala mmwe obeera ekisajja kikugwira bugwizi ekikazi kiri awo netukitegeera buli sawo linga gwe bagenda okuwamba omwana wajja kubuuza ebibuuzo nga tosobola kubiddamuze bino ebigambo mbikugamba omwana ajja kubuuza gambe nga wena yagala kubuuza nenga wallahi yakuwa kitiibwa nga taata agende taata waliko ki okutuzala mu mukyalo omutamivu bwatyo okutuzala mu mukyalo omuyombi bwatyo okutuzala mu mukyalo omusiriku bwatyo angayagala kubuuza niwe wangala otya ne maama wamusobola otya omwana ngagala kubuuza ne lwaki watuzala mu musajja omuli w'amayirungi omusajja atategeera omusajja atalina buvunaanyizibwa wekanika n'ogwa mu kisajja ne kikuzaalamu abaana bolozo osobola okwagala omwana gw'ozadde mukyala gwe wekanika okwagala era basajja bamulaga bulazi olina abaana wali buvunaanyizibwa bambaze bajjanjabe baweerere nga kanula maaso yekanika omwana gw'ozadde mukyala gw'oyagala wallahi vibe oba ozifuna omwana gw'ozadde mu musajja gw'oyagala owulira nga naye omwagala tegerekesa bungi baddu ba Allah kati obufumbo temuzanyira mu kigambo kwagala gw'omukyala bakubuuza nga muli wali mugenda okuwasa basiba akadinika ne bakubuuza emirundi esatu omusajja omwagala kuva ku ntobo ya mutima gwo wadde bakadde oba mwagala ne gwe omwagala nti mwagala omwagala nti mwagala omwagala nti mwagala kanompulirira awo nga mutandika waliwo ebintu byotasobola kutagulula mu maaso eyo ng'omuntu omwagala wekanika mwagala nga mumanyi aya eri mu surati nisa Allah tugamba wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna hujuruhunna bwe mufunangamu obutakkaanya ewaka mubeere nga mujjawo obuzibu obwo nga muyitidde mu kwebuulirira mumpulira bulungi okwebuulira kuliko ebikufuga n'agamba kasita omuntu omubuulirira n'agaana okutegeera by'omubuulirira genda ku siteepu eddako kuba kusenguka mumanyi okusenguka okusenguka tuvudde mu kubuulirira Allah akukuwadde agekati genda mu kusenguka siteepu eddako okusenguka ebikufuga osengukira mu kisenge kye kimu kye musulamu muli bufumbo wakati ebintu bina biri behind the curtain ova ku buliri ng'omusajja omukyalo omubulidde emyaka 10 alina kyalemeddeko genda wansi weebake ku musaala weebake ku buliri bwo wansi omuge munnange akwagala tasobola kwebaka ku buliri obwo age munera ogenda kusula nti ye nkubuliridde emyaka 10 oganya okutegeera olemedde ku bwenzi ojja kuleeta ebirwadde tufe tuleke abaana nga bamulekwa akwagala tasobola kwebaka ku buliri obwo ajja kujja kwetondere wamala okwetondera age munensonyiwa oba tonsonyize naye ngenda kusula no wansi naawe waba kwetondedde musonyo muddeyo mwebake kati waliwo ojja okusenguka ojje wansi awo omusajja alemereyo ku buliri obwo oba omukyala abulemereko agambe wanaako wangadda kati wekanika obufumbo temuli mulaavu mumpulira bulungi yamanyi oba asula ku musaala agusuleko wanaako wajja kudda nenkyaba agusulako agusuleko mumpulira bulungi mwe abavubuka mugenda mufunisa obwana embuto ne bakukwata ne baga tujja kusiba tugenda kwabya mu bantu tukwasanguze obanga toyagala kwasanguza omukyalo ono muwase noka we namuwasa temunsibe tetujja kusiba ne ugenda okuwasa omwagala kale bakwambaze koti nje muwasa kasene mukyala nje muwasa jamaa ojja kuzaala abaana nga bakwata ensobi ojja kuzaala abaana nga tebakutegeera abakyala mulina ekintu ekye mwagala mikolo wakasi bwe kiri njagala omusajja agenda okujja ewaffe alabe bakadde bange ekyo tukyagala ffenna ateeke ebidala mu maka g'ewaffe noba tomwagala ojja kwekanika omwagayi n'abikola n'ebiri byogenda okuwangayira mu biwanvu okusinga omukolo mumpulira bulungi kakasa nti ogenze mu kintu kino n'omuntu gw'oyagala ebyaddala mumpulira bulungi ng'omwagala kuva ku ntubu y'omutima gwo waliwo omukyala tasobola kuva ku bwongo bwo newokola otya n'owasa bakazi mu nsi n'obamalayo nga tosobola kumwerabira waliwo omwami atasobola kuva ku bwongo bwo ng'omwagala ebyaddala nga tosobola kumwerabira kale lwaki ogenda n'ofuna oyo okusinga okwekanika n'ogwa mu mbiza ekisajja oba ekikyala eno ensi tulyako makoola tugenda kufa mumpulira bulungi ba muntu n'omuntu gw'oyagala buli saa mwekwata nsobi mwekanika ewaka mulinga batujju mwenna ebigambo nga mbifundikira waliwo omuvubuka gwe nayagala omuvubuka bagenda ne bamugamba tulina omukazi gwe tukulabidde omuvubuka bano avubuka byeveera akuze tawasa bagamba oba engamia yakutomera
oba ndiga ze zakutomera oba eŋŋamiya engeri gy'oliko mu Buwalabu naga sina kyantomera bamulaze omukyala mulungi mu kyotala ali eyo namugojja muwasa oli omukyala mulungi ne bamutwala n'alambula omukyala oyo kajjukira bulungi buwabya mumpita bulungi wera omukyala naga vibe ne zibanga ezirinnya naga nenedde omukyala ono simwagala n'omuntu gwenjagala naga banne mundeke simwagala namuga oyo ojja muwasa tumukakasa ne bakola ki ne bapanga ebintu abazadde kati omukyala omusajja ono najja mulumu ewabo w'omuwala ono nga nikate nasibwa nga tebannaba kumumuwa najja okumulambulako yasanga kubanga omukyala yali mulwadde yasanga omukyala taliwo kanamuga omukyala aliwo nti amunaye ekituufu kiri naga nja kola ku mukyala naga ekituufu kiri nti omukyala taata we yamututte mu ssabo mumpira bulungi yamututte muki mu ssabo naga bamututte mu ssabo olwedde n'okwagala simwagala kati bali mu shiriki naga omuntu simwagala mu mutima ng'akiwulira ne bamwambaza ekkooti awo eya kitaawo obudde butuuse ne bamutwala ne basiba akidinika nenywa kasiteemala okunywa bweti batula mu motoka emotoka bagituulamu ye ne ssenga w'omuwala ne duleva bavuga najja akalobooza ebiroboozo bingi naga omukyalo ono saali muwadde mukisa kusula n'ekiro kimu kubanga simwagala wallahi yatuuka muko wanagaba ne mugumemu katono njagala kufuuyisaawo nfuneko ne ka airtime njagala kufuuyisa muko nti ye ng'afuluma mu motoka kasita yafuluma yateekako kakokola tondeka nnyuma naga mponye naga sijja kwesanyusa na muntu gwe saagala kamuwe ekitiibwa kye nange newe ekitiibwa basenga ne boogera naye mulina ekisajja kimawumbi tekitegeera eŋŋamiya zakitomera omukyalo omulungi ne boogera omuvubuka ebigambo n'ensi yayetooloola omukyalo ono n'agenda n'afuna omuntu omulala n'omuvubuka ono n'awasa n'azaala abaana nagamwe mwagamba endiga zatomera n'eŋŋamiya ne lwaki nsobodde okuzaala abaana n'omuwala ono yazaala abaana nga bali amayirungi nga bonna balinaga kati nti kimwali munjagaliza omuntu nali simwagala kati oba omuntu mwagala mugambe omukyalo omuntu kyasobola okukolera kyokka nga kyabbeeyi wadde kikunyiga okugamba seekwogezezaako naye sikwagala byonna obikoze naye sikola ki yisa emikono mu maaso ga alhamdulillah ku ntandikwa muleke mumpulira bulungi ekyokubiri bw'omukyala omusajja wagamba sikuwagala muleke funa omuntu nga omwagala nga waliwo mumagiki aliwo munakutebenkeza ebyo bigambo bitegerekese bannange nkakasa obudde obwampeerebbwa bakama bange ndi musajja musomesa nsigaze eddakiika 2 si bwe kiri era nja zikwata bulungi nnyo mbere nga nzimaliriza waliwo ekibuuzo kimu ekibuuzibbwa wano agambye does Islam allow what does Islam allow beating a woman in case there is a disappointment in between nti obusiraamu bukkiriza okuba omukyala kati wano wenkomekereza bakama bange obusiraamu bukkiriza okuba omukyala nga mufunyemu obutakkaanya eri mu surati Nisa gye mbasomedde wallati takhafuna nushuzahunna faidhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna wagamba step ene edira fabihafu hakama min ahli wa kama min ahliya Allah atugamba nti mulire Allah atugamba nti kasita omukyalo omubulirira nosenguka ne bigaana omukyala alemera ku nsonga zezimu wamugaana banneiba wamugaana bikyabiremeddeko yagamba kukuba wadribuhunna kigenda eri musajja okukuba kwe kuno mu sharia mumpira bulungi okwata ekintu nga kiri layini ekigitwe kigonda okwata enkofiira gy'oyambala ku mutwe okwata omukono gw'ekkanzu mu basajja mukanule bulungi amaaso muwulire ebigambo bino omukono gw'ekkanzu okwata akatambaala ke okwata akaswaki n'omusaako ky'omugana n'omukuba ku kibegaabega n'omugamba bebbi ebyo nabikugaana kwe kukuba kwe bagamba mu busiraamu wallahi n'omukuba akatamba n'omugana ne bebbi naawe kati ku musajja omufirika agamba kuba kuzannya n'akwagala si bwe kiri okuba otya mukulu munno n'akatambaala era mujja kufundikira agamba naawe ndeka ne mukwano mufundikire nga muli mukwano muli mukuzaala abaana ebyo Allah byayagala mukuzaala abaana bammwe negwe omusajja omukulu omusiraamu n'okwata omuggo n'okwata waya n'oseresa mukazi w'omukulu munno n'omugazi tereke onakola emisango ozireete daithimun kabir eryo zambi ddene nnyo ddene
era wallahi Allah ajja kukikubuuzaako. Obusiraamu si busiraamu kuba bakyala abo. Oteeka omukyala alislamu kallama almar'ati kabila an turat. Obusiraamu bwagumiza ekitonde mukyala ffenna nga tunnabaawo. Be bamama ba ummu eno omuteekeko olubale. Mama w'abaana bo gwe muzaanayo abaana omutaddeko olubale. Olubale oba omutaddeko ne tugenda ku step yeddako fabi avakama min ahli wa kama min ahliha. Kati muyita abantu ne mwawukana. Omukyala oyo ne mwawukana. Wallahi nafuna omusajja omulala. N'omusajja oyo nga buli wakwata ku lubale lwewateeka ku mukyala we yesiwala. Ogenda kudda wa Allah gwe. Tata swali nakanata mama Allah. Ogenda kudda wa Allah. Ne mugalula empine musiko bakyala bamwe. Ebyo bisajja sajja obusiraamu tebukkiriza. Kubisa ekintu nga kigonda. Funa enkofiira, kuna katambaala, funa omukono gw'ekkanzu, funa akasenya. Kwe kuba kwe bagamba. Kati golo omusajja bakuganye. Waliwo abakyala bannaluwali. Omukyala akulemerako akoze ebintu nkuba olabe. Nga tonna mukuba ayagalayo kukuba. Abakazi gye balinga bazibu. Ate mu abakazi bakiki simanyi. Wallahi nakuba omusajja oluyi akuba oluyino lw'abazungu mu baasi. Gwoganye mukuba. Nakusookereza nago ojja kunkuba. Oyo anti oyagala nnyo kuba. Abakazi gye bali nga omuwadde ekitiibwa kye ni wallahi abakazi gye bali nga balina amaanyi. Nga asobola n'okukusiba emiguwa n'akutuulako. Ate abakazi mulekerawo okukangakanga abaana bannazaala bammwe. Mulekerawo okukangakanga abaana bannazaala bammwe. Nasanga omukazi nga anyumya. N'agamba nze bakadde bange abawalimu kano mukawuye bulungi ng'akangakanga abaana wannazaala we. Yagamba nze akasajja kange kantya kakomewo wakanga kakoze emisango we tutuuka okwebaka buli wenneenya bweti nga kakugumuka katya kagateba nfumita nga kakugumuka okyukanga kange omwana wannazaala we okutuuka kula ebifaanana bwetyo ne kafuluma ne kagenda mu kasitowa ne kajjayo obuso ne kajjayo foko nkatyo kafumita wekyukanga kange omwana wannazaala we. Ekisembayo okwagala temujjeemu kye tuyita African chemistry. Seke eddogo lyazze asiruha ku eddogo ly'amazima. Abakazi abo balooga jama. Wallahi akulooga n'osigalamu kafuna buzu mu nsi muno. Nga gwakyewako obujulizi nti otegeera. Nenga abantu bonna bakimanyi totegeera. Abantu bwavaamu abaana bo tokyabawa kitiibwa bonna olyawo oli ku mukazi. Nga gwogamba abantu nze bagamba sitegeera mbu bandoga nenze ntegeera neekolera ssente zange. Wallahi nga baakologa. Kati balina obuti mulina obuti bwazze. Akuzuukusa ekiro n'akuyita erinnya lye ery'ekika. Seke erinnya ly'ekika gwani? Mukisa. Akuyita erya Mukisa. Nakonako ekiro n'akuyita Mukisa. Kasi tooyita baakakuba ku mutwe omulundi ogu kyakubuuza kyoddamu. Olina abakazi bameka basatu bana. Nina abaana nze nazaala abaana bangi b'otamanyi. Sente zange oluusi nzitereka gundi. Pini ya banka yeeno. Wallahi nabikubuuza byonna kumakyokera kumakya ng'olinga atamanyi nti wabyogedde. Baloga omutabulikiryewo Kaleerwe. Kaleerwe mumanyiwo yali mu Lufula mu Kinjaaji. Jjukira abakinjaaji bwe bagenda bakera ku makya 12 nga bali mu Lufula. Saa zigenda okuleezi ng'amaze ssente ze ziri mu nsawo wano. Nga wamala okufuna ssente omutabuliki oli atambula bw'ati ku kyalo. Mukazi naga musajja ono gy'anaatambulira eyo gy'ajja okufuna omukazi kamukwatemu. Bajjama bakwatamu ne bakwatamu mutabuliki oba bamuyola bigere oba bakola ki Allah yasinga okumanya. Omutabuliki we yavanga ku mulimu bwati saawa 10 ku saawa 2 ng'agenda ku saloni omukazi waakolera ng'atuula katebe awo. N'omukazi ne wafuluma n'agaka mbadde njagala genda kufuuyisa wano ng'omutabuliki agatugende nange njagala kufuuyisa. Bakwatamu. Kati omukazi yajja naga omukazi sajja simutegeera omusajja wange abamuka musanda buli wafuna ssente afuuka kizibu naga totawana naye leeta akatambaala akeeru nejji tugende tumukwatemu. Nze wange namukwatamu tomulaba. Abakazi mutereeze okwagala tokanika tokutala mu shiriki. Mulooza abasajja basiga omusajja abeeraawo nga wallahi takyalina kintu kyawomerwa mu nsi muno nga n'omwomere nga temuli ddagala temuwomera. Agemmere tewooma yamanyire kulya ddagala. Kati okwagala kuva ku ntobo ya mutima byonna n'olabikola bijja kutuuka bifuluke. Ekyo ndooza nkinnyonnyodde bulungi ekibuuzo. Kano kapapula nako bakandeetedde. Bane bakadde bange nze mmaze n'ebino bibuuzo. Aya eri mu Surati Rum aya eri ya 3. Aya gye mbagambye eyo we mbaseerabidde ya Meka ya 3 we mbaseerabidde ojja genda osomaawo insha Allah then osobola okuba ng'ogifuna.
ebigambo byange sijja kubanga mbisingako awo, nja kusaba muwanike emikono tusabawo ekitiibwa Allah. Linda